People power. Our power. NUP. Everywhere. Look. La. Basebone banyaba abalungi. Muri bulungi. Zeno olwaleero benandyagadde okwogerako byonna Kansona Lukola byogeddeko. Naye kenfunye omukisa okwogerako nammwe baganda bange ngenda gukozesa ate nyongereko n'ebirala. Guno omukisa Basebone banyabo si gwa bulijjo. Abo abasajja abatunyigiriza bafuba nnyo okuba nti tetusisinkana kubagamba bigambo bino. Bafuba nnyo okulaba nti tetusisinkana n'abantu baffe. Batya nnyo okulaba nti nze byemmanyi oba Nalukola byamanyi oba bakulembeze abalala singa tubiteeka mu bwongo bwammwe ate mugenda kufuuka kizibu gye bali. Yensonga lwaki bafiirawo nnyo, bakozesa amaanyi mangi nnyo. Ennaku ntono eziyise ekizimbe kyayidde mu kibuga ne wayitawo eddakiika 2 eddakiika 3 essaawa emu essaawa 2 n'ekitundu namba nga tewali wa poliisi na wamagye yatuuseewo. Mulaikinga video mugisharinge ensonga yaabwe. Naye n'obagamba nti Kyagulanyi wuuli wali ali ku dduuka teziwera ddakiika 2 ng'obusajja bonna butuuse n'emmundu. Saawa zino emmotoka eyinza okufuna akabenje ne bamala ebbanga nga tebatuuseewo kubanga ekibakwatako si kuweereza bantu. Basebone banyabo olunaku lwaleero munzikirize nkozese omukisa guno njogere ku nsonga nga 2 oba 3. Bwe twasembayo okusisinkana twali Kawempe wali ku 5. Saafuna mukisa gumalayo be nali njagala okubagamba kubanga bajjako amasannyalaze. Ku kiseera ekyo nafuna omukisa nembawo obujulizi ku musajja ono gwe bayita Nalukola. Nabawa ebyafaayo bangi nnyo mbadde muntunuulidde naye temumanyi nti mummwe mulimu abasajja n'abakyala bannaggwano. Nakozesa omukisa ogwo mu abantu b'omu Kawempe North okubanjulira omwana wammwe gwe beezalira kuba temumutegeera nga bwe mutegeera. Ekyo nakimala ku lunaku luli. Olunaku lwaleero sigenda mubanjulira, sigenda bawa byafaayo, sigenda bawa bujulizi kubanga ekyo twakimala tetuva tetwagala kuddayo. Basebone banyabo ensonga gye njagala okwogerako olunaku lwaleero nsonga nkulu nnyo. Era sasenzeko olwaleero wabula nakuta omuntu nenzija naye. Omuntu oyo mukozi wa Museveni, omuntu oyo yalina mmwe, omuntu oyo y'omu ku be twalabirako. Mukyala muyivu, mukyala wakuno Muganda. Omukyala oyo yali wa FDC n'ava mu FDC n'atandika ekibiina kye bayita Uganda Federal Alliance. Naye Museveni n'amala n'amugula. Basebone banyabo abantu abo be bagula tekitegeeza nti baba tebategeera. Baba bategeera naye ensonga lwaki babagula babaagala babasirise babasiruwaze. Ng'abazungu bwe bajja wano balondayo be twesiga abagezi baffe. Ne Museveni bw'akola n'abagula n'aggala obwongo bwabwe. Ennaku ntono gye tuvuddeko mukyala Betty Kamya nga ye kalabalaba wa gavumenti eya Museveni, Inspector General of Government Kaliisoliiso wa gavumenti ng'ekitongole kyakulira kyekyafulumya alipoota ne kigamba mu Uganda buli mwaka baba trillioni 10. Si milioni 10, si bilioni 10, bilioni ebamu milioni 10, trilioni ebamu bilioni 10, tegeeza
trillioni ebamu milioni omutwalo gumu kakati babba trillioni 10 etegeza babba milioni emitwalo 10 buli mwaka basebo ne banyabo ezo sente ze babba singa ffe tuwadde tukulembera mu myaka 3 zimala okukola enguudo zonna mu Uganda zonna n'olwewo wammwe mu kyalo kati wano wetugenda njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wetugenda basebo ne banyabo njagala munjazika amatu saagala yadde n'akolola kubanga sinnabagenda mu maaso njagala muwulirize ebigambo etikamya omukozi wa Museveni njagala mukkirize nti n'essaawa enfu ebeera ntuufu emirundi 2 olunaku njagala mukkirize nti bano abantu bamanya amazima jasi beewudisa njagala mumpe eddakiika 2 nga musirise tewali yadde akolola muwulirize ebigambo bino mala nnyongereza okwo betikamya njagala bakuteekeko abandaba era abankolereza nze Betikamya Kiroomwe era nkolanga kaleesolesa wa gavumenti ya Uganda nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenyezi nga bino ye mulabe nnamunzisa abanyabonya bannayuganda mu malwaliro temuli ddagala nabikola ebyetaagisa sikuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziba okugula eddagala bazegeza ne bakola mu byabwe enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizaalisa abakyala kubo nga tebannatuuka mu ddwaliro ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekibunyamiza emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawa ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi bulyake na bulabbayi nti obudde obukutte ejjembe mu Uganda bannayuganda bambi muwa omusolo era eri gavumenti naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugenda mwandifune lwababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa onnabagagawale emyuga ne PDM naye era nga ssente bazibba ekizinganiza enkulaakulana mu ggwanga lino abantu ababba ssente nno mulowooza nti babeera bangi baalubatu Uganda eno erimu abantu obukadde 45 naye kwabo abantu ng'emitwalo 35 bokka be bakola mu gavumenti ate era ne kwabo abantu ng'ebitundu 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwebegera ne baleka abangi nga bali okukunkumuka oba busigaddewo kino kitegeeza nti ku bannayuganda abawera eddala obukadde 45 abakungu ba gavumenti emitwalo 3.5 bokka be bagabana ebya Uganda kyevudde nze wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu ne bookomaawo bamweta Kyagulanyi bya Betikamya kyokka ng'abikkirira ebyo ebigambo bya mukozi wa Museveni kyokka ng'abikkirira baganda bange mu Uganda tuli bannayuganda miliyoni kati 49 tugenda kwera miliyoni 5 buli omu ku mmwe asasula omusolo n'amazzi gonywa ogasasulirako omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali njagala mumpulirize bulungi omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali buli mwaka beewola ssente nga bazeewola mu linnya lyo kubanga Uganda nsingagga basingayo bya bugagga bya nsi basingayo Uganda basingayo ggwe bwe twogerera wano buli omu ali wano n'omwana gw'olina eka buli munnayuganda nga muzaale ne bw'aba wa lunaku lumu abangibwa miliyoni 2 ani yazeewola Museveni ne banne zakola ki bazigabana ne bazigulamu ebisimbe n'ebyobugagga e Bulaaya
ani agenda ozisasula gwe n'omwana wo n'omuzzukulu. So tuli wano basaba ne banyabo, njagala nnyo muve wano nga mutegedde lwaki tukuŋŋaana, lwaki abantu nga ffe twewaayo ne tugamba ekimala kimala. Bwe twasembayo okusinkana nabagamba nti abamu ku ffe twandibadde comfortable, abamu ku ffe twali tusobola okubeera mu bulamu obulungi olubeerera, abamu ku ffe twali tusobola okugenda e Bulaaya ne tubeera eyo, abamu ku ffe twali ba artist. Kansol Nalukola abagambye nti Kongo y'ensi esinga mu nsi yonna obugagga, naye Abakongo be basinga obwavu mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga abantu baabwe abalina amaloboozi, abayimbi ba Pepe Kale, ba Alusi Mabeere, beeyisanga emboodooli ne batandika okusudiya Mobutu Sese Seko, nabbe ensi yaabwe kati tebasobola kubeera mu nsi yaabwe, babeera France, naye bali eyo banaku kubanga tebasobola baziika France. Basebo ne banyabo ndi wano okubakyajinga olunaku lwa leero, mbategeeze nti naffe twawambibwa omusajja omugwira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwa leero giweze emyaka 39, bangi ku mmwe temwali bazaale, nange mwenna abasinga wano obungi mbasinga obukulu, naye nange yansanga nyina emyaka 4. Bwe yajja wano yalimbalimba bakadde baffe, nga buli agezuwala gwanyiga, buli agezuwala gwanyiga. Bakadde baffe mubalabye bonna bonna bagenze babatta, amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo. Mwe abasiraamu bawano mukimanyi Sheikh Muzaata yafa yekka oba batamutte? Mumanyi Sheikh Anas Kalisa yafa yekka oba batamutte? Mwe abakatoliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizitowanga yafa yekka oba batamutte? Abamu babatta mu kyama, babatisa butwa, abalala ne babatuga butuzi, abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo, abalala babatta nga Bakaweesa nga Bakirumira. Baganda bange, njagala mumanye mmwe gwe bakufuula muddu mu nsi yo. Ne bano abantu abatufuula abaddu bakikola batya? Nzirayo ku mboozi ya Betty Kamya. Tuli miliyoni 49. Naye bagenda ne bafunako abantu 35,000 ne bagiwa emirimu. Nabo bakozesa abakozese bani bali kagurupu akatono bwe kati abantu 3.3 tabajuza na busaabala. Naye bawa menzi yaffe omusajja omugezi omu Malcolm X yatusomesa n'atugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula mudduwe okujjako ng'okkiriza. Twabamu twagana kyannaku Baganda baffe abasinga babatestinga batya? Bakwata ku mutima oba ku lubuto? Babasinga balina akatengo ate balina enjala, ne babatiisatiisa tugenda kusiba, tugenda kutta, oba ne babagamba tugenda kuwa ssente. Naye bw'osukka levo ey'okutya oba n'osukka levo eya ssente oba owangudde. Tobalabera omugezi omu yatugamba true freedom is when you overcome the love of money and the fear of death. Because if you don't love money, nobody can buy you off. And if you don't fear death, nobody can scare you off. Edembe erya namadala lwe lunaku lwolufuna eddembe erya namadala lwe lunaku lw'olirinya ku kwagala ssente n'olinya ne ku kutya. Kubanga bw'oba osusse okwagala ssente teri asobola kugula. Ate bw'oba osusse okutya okufa teri asobola kutiisatiisa. Ontiisa eki? Kati Baganda bange mwabekawempe, njagala okubategeeza nti bano abantu abatono abaatuwamba batono nnyo ate bafaanagana. Bw'obatunulira obalaba bawambye buli kimu, bawambye buli kimu. Genda mu poliisi be badipisi ne bwaba waaluwa ne bwaba weeyumbe bafaanagana. Be bali mu buli office boogera olulimi lwe lumu. Genda mu revenue, genda mu SFC, genda mu poliisi, genda mu magye, be bamu. Bano abantu batya nnyo. Kuba Bannayuganda bayinza n'okubamira mu ssaawa emu. Naye bamazeeko batya, batufuze butya, batufufugazza batya. Bakozesa ffe
bakozesa abamu kuffe be bali betikamya bakugambye emitwalo 35 bakozesa ba house niggers ba house negroes ekyo nakyo nja kibanyonnyola mu myaka bwe twabeerera abaddu nga tuli basireevu walingawo abaddugavu ba mirundi ebiri wabeerangawo house negro ne field negro oba plantation negro. House negro oyo muddugavu abeera mu nyumba yali yekulumisa nnyo ne master we ng'ayagala nnyo master we bw'alwala nga master tulwadde enyumba ya master bwekwata omuliro ng'ayagala n'okuwanda okuva malusu enyumba ya master ekakane. Master bwe yabeera nga omugaga nga master tuli bagagga oyo house negro ng'afiirira master era ng'alwanyisa baganda be nga bw'omugamba boyi wange tudduka tugende tubeere free ng'agamba ate tugende watuve wano waliyo Uganda endala esinga eyangu Museveni. Abo be ba house negro babeerangawo mu biseera biri babeerangawo nga tulwanyisa abagwira ne kati we bali bwe kyatuuka wano wali twabayitanga aba resistors ne ba collaborators we bali kati ne wabeerawo ba field negro nga tebaagala oyo master wabe kuba yali abanyigiriza aba field negro ng'ennyumba ya master bekwata omuliro bagamba Allah yongeze empewo ennyumba enekwewo oyo master wabe bw'alwala nga be batera okulwala ng'agamba Allah lwaki ekisiraani kino tekituwonya. Aba field negro bebaffe nzemutuko babeeranga intelligent babeeranga nabo bamanyi nti bantu ng'oli omuzungu era bwe baalemerako baamala ne bawangula. Baganda bange olunaku lwaleero tulina abantu abo bwe bakozesa buno obusajja bwandibadde tebusobola tunyigiriza nga tebukozesa baganda baffe. Tubayina aba house negro olunaku lwaleero obalaba abannabbanja bannalweyiso baddamulira be bakozesa okutta abaana baabwe be bakozesa okunyigiriza baganda baabwe tebamanyi nga Sheikh Muzata bwe yagamba bwe banaamala ffe nammwe bajja balya bamulira bakozesa okutemula abaana baffe naye naabo ebanaabaliza bajja kudda kuggwe. Singa olina obwongo wandirabidde ku Kirumira, singa olina obwongo wandirabidde Kaweesa naye bawulira babakozesa okutulugunya abantu nga tebalina musango. Kati bagenda ne mu ghetto ne balaba abanaku bannaffe ne balaba omwana atalina kyeyalidde ne bamuyita bamugamba boyi waliwo kadiiro twagala tugende otukubire banno nakyo nekijja nekikuba manne waakyo be batwe batukozesa ebbanga lyonna naye bamala ne batutta. Mwab'emyaka gyange kati omusege mwali mumanyi nga mwana bokisa mulungi bamutirawo Kawempe Skybuster bamutirawo juzi muganda waffe Zebula bamutidde wano n'abalala bangi naye bayiga bamala batemula ne bakwata obusente miliyoni 5-10 ne bajja ne bawa maama we n'asirika becu ne bawa taata we n'asirika beki. Njagala bategeeza baganda bange oyo tabeera na relationship na mukyala we n'abaana be bokka mujja kusasulira omusayi gw'abaganda baffe olunaku lumu inshallah. Boyanyize lwaki mbagamba ebigambo bino kubanga njagala mbakulewo obwongo mumanye nti ekibasibye mu mbeera eyo bwe butiitiizi n'obutamanya. Njagala muve wano olunaku lwaleero nga mumanyi nti bano abasajja batutya nnyo naye njagala mumanye nti naffe abeesowolayo mmwe bwe mututiiririra mubeera mutusaddaase kubanga okununula Uganda kituka katako abaana ba Uganda ffenna era gwe bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo obeera nsi olukwe naffe yabakukiikirira gwe n'osirikireyo obeera otusaddaase. Kano akasajja tukatya buti naye nga twasazeewo bamweta Mitembo kubanga tulina omukisa, tulina opportunity, tuli bangi, tuli bato, tuli bagezi ate tuli ku mazima. Batono bakadde ate bakurusa tebali kiri kusaidia we ate Katonda ali mugulu ali kusaidia ate bafala
babagambye nti bakozesa ffe bano abantu abatunyigiriza bali emitwalo 3.5. njagala ogenda ng'okimanyi nti buno obusajja bufaanagana buli emitwalo 3.5. babayi buno obusajja buli emitwalo 3.5 bukozesa mmwe ne mugamba tugenda kukuŋŋaanya amagye emitwalo 8. Uganda erina amagye emitwalo 8, erina abapoliisi emitwalo 15. Kyekira ekiddako tuli bameka miliyoni 49. Ffe boyo wemboga nyigidde wambogo wano tukyayogera bulungi. Ffe tuli non-violent, era tukyabagamba mukuuma emirembe. Nkyogerako nnyo nti ffe tukyabagamba mukuuma emirembe, naye ekiseera kijja kutuuka nga waliwo abaana nga sikyalina kyenyinza bagamba nti temugera okategedde. n'olwensonga gwe Museveni ne babbi banno kiramba mmwe okwekuba mutima ne muddamu amagezi. Ffe tetukyabatya, nze sikyabatya, tebakyali kikolobero kyemusobola kunkolako kyemutangolangako. Naye njagala bategeeza baganda bange ti mwina opportunity eya kyebayita protest vote. Kano akalulu katulonda tetulonda akalulu kakwejalabya, kalulu kakwekalakaasa. Babeera bagamba oyagala okutesa abaana baffe, oyagala okukola ki? Kubanga tebaagala muveeyo mulonde. Waliwo ensonga lwaki bwe banominatinga Nalukola bamukwata ne bamukuba emiggo nga baagala omusigamu akatengo. Tebamanyi nti Nalukola yeeri enkola enkadde nga Bakyagulanyi. Oyinza okumulabaawo nga mwogeza ddembe, naye kano akalulu ketugenda mu basewo ne bannyabo is a starter. Number 1, temusobola kukkiriza kubajjako ddoboozi lyammwe, muba mutukoze bubi baganda bange. Temusobola kukkiriza bano abasajja abanyigiriza kubanga bakozesa abamu ku bannaffe abo abagwa mu mitwalo 35, tebabeera na mitwalo 5, ate nga nabo banyigirizibwa kubanga mmwe amagye galimu mmwe. Abo abasirikale be mulaba babasaba nnyinaffe, tubasaba nnyinaabwe, balya mu birabo by'emmere bye bimu naffe. Abo abasirikale abaana baabwe basoma ku masomero ge gamu naffe, abeerwanyerwanyeko kubanga abasinga balina yala. Abo abasirikale be mulaba boogera naffe tusinkana nabo, ate oba n'abaana be bakozesa okubatulugunya nabo baganda baffe bakimanyi. Muze mubalaba nga abaana babawanikayo, ono siye mutabani wa gundi, ono siye mutata wa gundi, bali muffe. Ne kubanga ng'abazungu bwe bakiseetinga tibafunangayo ebisajja ebiddugavu ne babikyaginga ne babiwomere ne bikuta ne bagamba mugende mukube baddugavu bannamu emiggo. Bannange egyo gyali emyaka 4 egiyise, tuli mu 2025. Bino tubibagamba kubanga twagala buli omu ategeera ensonga eno nga bwe tugitegeera basibo ne bannyabo. Kati eyo nvuddeyo nzira kalulu kano. Kano akalulu tekandibadde tekaliiwo. Naye mwe kennyini mwalonda omuntu, mwalonda Muhammad Ssegirinya kubanga Museveni atannyo karakita ezigudde mu ghetto ng'atalaba Ssegirinya kyali wakuzanya buzanyi nga bano bebagezaako omukopa balowooza ogenda n'okuleba ekisirusiru bw'ofaanana Ssegirinya. Ssegirinya yali musajja mugezi, era y'ensonga lwaki Ssegirinya olunaku lwaleero mufu. Ssegirinya baamukwata ne bamusibako omusango mbu yakwata ebijambiya n'agenda n'atema abantu e Masaka nga bakozesa abamu ku baganda baffe. Olugero lwa Ssegirinya luwanvu naye maliriza afudde. Paka olunaku lwaleero obulamu bwa Ssegirinya n'omusaayi gwa Ssegirinya tukuvunaana ku Museveni n'abantu be. Ekyennaku nti akozesa abantu baffe naye awo twasukkawo nabo tubamanyi. N'abantu baffe bakozesa mubamanyi, era ku ssaawa entuufu nabo mumanyi, tujja kubatwala nga kaguddeyo. Kati tuli wano again. Baganda bange, omuntu akujooga yalowooza nti asobola okutta kitaawo n'ajja n'awasanyuka. Yensonga lwaki batemula baganda baffe n'aleeta
obukadde 10 n'abwanyiro bakitaabwe n'awamba okuziika bali bagezaako n'okujoga Ssegirinya ne tugamba kikafuuwe alaama amaanyi so amaze okutemula Ssegirinya baagala okujja otuwaŋŋamyako abantu baabwe ani ayinayo eyo maana ekundi olinayo maana emuleeta asobola okubeera empiwe ani gwe mumanyiire bwe balaba ekyo kiganye ne bagamba kati bo tubayingira ayina obusungu ku mutima ayinaamaanyi kiwuli ku mutima omusajja oyo tuma byalimu okuyitamu nnaku zino era mukyempola NUP twasindiseeyo kandidate omuki bamuyita Elias Nalukoola Kuyimbazi bafuba okulaba nga tetwegayo omuwaatwa bwe baagala okuyingira batwawulemu yensonga lwaki buli bantu bayingirawo bawule abantu bayingidde mu basiraamu bafubye obbawula baagala bwe bakozesa ne basobola okunyigiriza bayingidde ewaffe mu bakatuliki bayingidde mu balokole bakozesa buli omu olunaku lwaleero muzze mubalaba abantu bemu ebitiibwa naye nga tasobola kwogera mazima kubanga babapakise emigaati mukama baganda bange ndi wano bategeeza tuli ku lwaffe gamba muno tuli ku lwaffe ate tugenda kwenunula omuganda agamba nkoba za mbogo zijasooka mbunya nze abagamba bino ndi wa mbogo ate balaba bano wenyimiridde ndi wa mbogo okategedde oba muntegedde yesebo so njagala mumanye baganda bange kiganda akalusi kakusaaga ffe nga abakulembeze tusobola okukola naye mmwe musinga amaanyi njagala bajukiza mmwe musinga amaanyi kambabe n'ekyafayo kimu be baganda baffe baali balwanya kinyigira okusobola muntu munno naye ng'abaana eno ku plantation bo bakutte najolo bagamba si kiri bubi okusobola omuntu wabula kyabulabe ffe tuli wano tuli mu kwogera nti kibi nnyo okuyaffe kibi nnyo okutulugunya abantu mulina okubeera nga mubakakasa nti kyabulabe oba muntegeera tusooke tutandike n'empisa nga tuli organized nga tuli united musebo nyabo eno ensonga si ya Nalukoola eno ensonga si ya Kyagulanyi eno ensonga si ya NUP tukulembedde bukulembezi eno ensonga ya ggwanga eno ensonga ya mwana wo eno ensonga ya jjajjaawo eno ensonga ya muzzukulu wo mubadde mukimanyi Timwa Museveni bye yeepapalika kiyinza okutandikira ekawempe mubadde temukimanyi saagala mukyogere mu bigambo njagala mukiteeke mu bikono tekigenda kubawo ku Lwakusatu kitandika kati twamala kuŋŋaana twalina olunabe lwa siriimu twamala kuŋŋaana ne tubeera nga bwe muba muli ekyeggulo nga taata ne maama babatuuza ne bamalisa siriimu okola booti ne booti ne booti ne booti nga bwe muba mu kirombe bwe mubeerawa bwe mutyo mukikola njagala mukitwale ekizibu ky'abantu bannalo baserwajja okwota kiringa siriimu bwe muba ku kyeggulo bw'oba osiibulukuka bw'oba ova kuswala bw'oba ovawa tuula ne banno mugambe Uganda ki oyagala okubeeramu nawe oyagala kubeera mu ddo bwe tukkiriziganya nti twagala nkyukakyuka twagala eddoboozi lyaffe nga lituuka twagala omuntu atulina ku mutima twagala omuntu agenda akayanira eddembe ly'abasiraamu nga tebakyabakusiba mpingo ne babakuba amasafu twagala omuntu agenda akayanira amalwaliro amalagala mu ddwaliro n'amakuba amalungi
ffe tubakulembera bukulembezi naye bwe tutunula emabega nga temuliyo tuba tetulina amaanyi gaffe galimu mmwe basebo ne banyabo tukola tugamba people power is our power. Njagala okubasaba baganda bange okutandika n'olwaleero mwekolemu omulimu buli omu abeerenga campaigning manager. Bino si bya campaign byokka wabula kuno kwekuula liggwa. Mumekinga sure muzaamu amaanyi bano abasajja bagezezaako nnyo tukyayisa okulonda kubanga Museveni akimanyi bwe tuyita mu by'amazima n'obwenkanya tamalaawo na lunaku. So njagala okubasaba mwenna muzeemu bannammwe n'atali mu Kampala bw'oba osobola muweereze transport bw'aba alondera Kawempe North n'omukadde ate sobola n'omulwadde mumukwatirire. Abaana ba bodaboda tuyitaawo tetubateredde mu mafuta ne mumperekera paka ewaka ne mukola ki bwe tubeera mu kampeyini ne muzivuga mbasaba mwewe omulimu bataata bamaama mumekinga sure buli omu alonda ate nga alonda ekituufu. Eyo step number 1. Mukere saawa 10 muyimirireyo. Saawa zino kamera z'ensi yonna zitumudde wano. Saawa zino kamera z'ensi yonna zitumudde wano. N'eza Trump nazo zitumudde wano. Si eyakamala okubasalako sente z'ebisiyaga bye baali batusibako kati basirize tebakyalina sente. Kamera zonna zitumudde wano. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde. Bw'omala okulonda gawali ng'onyiize. Mukuma akalulu ako. Abo balimba bana bajja ati balimba. Bwe twali ebugiri bwe batyo bwe bakola. Bwe twali entunga mu n'ejjinja bwe batyo bakola. Bwe twali maluwa bwe batyo bakola. Akaluka kakaseno wadde bakabala temumanyi na gyendi. Nga mmanyi nfudde. Nga kandidate ali mukomera. Naye baawangula abalugwala. Kyogamba mwe temulina longa y'abalugwala. Babasiramu abalamba. Mbasaba kana akalulu mulage Museveni yagwa muveeyo mulonde basebo ne banyabo. Mbasaba ku ssaawa 12 ez'okumakya bagambe ekyekire Kawempe nga layini zikoma eri. Amini yatuyigiriza nti bw'oba okubagana n'omuntu manyifu abamu tuli ba bokisa. Bw'oba okubagana n'omuntu ng'omanyi taata we yereefu mukubekeyo. Kakati bamusitulewo ng'aleebaleba kale bamuwanike. Singamye tebasobola kikola naye ate waliwo ekiba kiddako awo. Mwe musobola okwetaasa baganda bange. Tebasobola bakumambusebwe muno olubeerera. Bino ebigambo Sheikh Muzata yabitugambanga ekyennaku ne tusumagira bamututtako. Olunaku lwaleero gwe Sheikh Muzata aliwo. Kubanga yiri muze muziwulira oba omweriddemu olukwebo otolwanirira ekyo ekikyo. Kirimu n'abaamutemula naye abagamba bw'oyogera ofa ne bw'osirika kati ffe tubyogedde ate tekujja kufa. Munoonye kana akalulu kubanga saagala muganda oba mwanyoko agambe omanyi nze saategeera. Bamanye ensonga lwaki twenyigira mu kulonda kuno. Kubanga kana akalulu kawo maapu tupulaninga kwenunula mu ddembe naye ate babireetamu ebirala. Njagala bamanye nti tuli bato okubasinga, tuli banyiivu okubasinga, tulina yala okubasinga. We don't have so much to lose. Ate ekisingira ddala obukulu tuli waffe tumanyi buli kawonvu n'akagamu okategeddewo basenga busenzi. Bwira bwe baali bajja ffe twabalagiriranga amakubo ffe twabawanga n'emmere. Kati osobola okwekweka mu buli nnyumba ne bagamba mwana wange yingira imwe ne lwakisirekera awo. Bange waggulu basebo ne banyabo nga mbategeeza ti kino kiri mu mikono gyammwe. Kino kiri mikono gyammwe bamaama ne bataata. Kino kiri mikono gyammwe. Yemmwe mulina essuubi ly'abaana bammwe. So omulimu gwaffe ne tubuusa mu ngalo zammwe. Kino kye kiseera. Mulina okuyimirira
njagala kusembayo ngambagamba teddembe lyammwe tebagenda ddi baweera bwerere muntegera tebagenda ddi baweera bwerere mwe mujja dirwanirira bwe mulabanga bagezezaako okwata omuntu nga bamenye b'amateeka tebubakkiriza kuvaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Boterevu mukutu gwa Sama e Uganda.